twayiga mukwano amanya nze Sofita even Miss Kaiva Msongole Madam Basaka bisikandagala enjobo bya Chabasa omukugu kakati onako olwaleero genda kwangate enzijukiza abaami banyuku nange muyinza okubeera eyo ne mulowooza nti ebintu ebimu tubikola tetutegeera ffe twayiga okumakinga titles tumakinga ebyaffe omwami wenna ampuliza saa zino bw'obanga olina emmotoka y'omwoli ng'omulimu obugatto bw'omukyala wa girlfriend bwe yabudeseemu ategeerera ategedde bulungi n'entebe engeri gye tutuula wano mu passenger street tuzimakinga ngezengisange nga yasembedde maaso oba emabega ffe tumakinga titles tubakyalya ne tuleka engatto obusenya bras obusikaati obutopu tubikola tutegeera nti wano wange ono musajja wange weewaawo tukimanyi mugenda mu maaso ne mubikweka but for us tubikola as one way of marking territories abakyala tuli jealous kyetwagala tuba tukyagala ekindese engatto mu mmotoka yo njagala gw'oleeta okutuula awo wange bwentuula manye nti wange nannyini ngatto ezo zoolaba yennyini musajja tubikola bakyala tugenda mu maaso twagala mutambule nga mutukutte ku mukono we marking territories mutukwateko ku bupaasi olumu ensabuye binengeri gye birabika ebinyuma marking territories bwetwa tulina omwana olumu omunsitulireko nga tutambula mu moolo batulabe nti bannange mumulaba oyo byebyo abakyala tubikola temuddamu kugamba nti alo Sophie walese engatto zo mu nnyumba yange walese akaleegako walese engatto zo mukwano bya marking territories ate mulekeraawo okukyusa entebe muba mutuuzaawo baani abo emikono gyammwe mutwala mubatuuza emabegaawo wange we are marking territories bakyala you there